Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mukutu semakutu kwoli nkubuuzaako n'enkulamusaako mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo gy'owangalira era gy'oli okulaba nga ate otulaba kw'oteeka okutugoberera. Nze Deni aliwo okubeera nga nkuweereza ensonga zonna nga bwe zitambula naddala mu ggwanga lyattu lino Uganda. Bingi ebitambudde era ebigenze mu maaso, bangi boogera ebigambo bingi. Olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Honorable Muwanga Kivumbi ng'akyali kugwa obutujju okulya mu nsi y'olukwe n'emisango emirala mingi egyamuteekebwako ne banna abasoba 20 bakomezeddwawo ebitambala mu kkooti olunaku olwaleero. Leader of opposition mu Parliament Ssenyonyi Besekeezi aliko byayogedde. Ono nno y'omu ku abo bannamateeka ba NUP beerina ensangi zino. Anyway, ebyo nno nga tubitadde ku mabbali ebyabano abakaaba nti Nuupu yababba ssente beeyongeredde ddala okubeera nga biranda. Bizze bitya? Inginiya Kaweesa ebyama bivuddeyo ne bizuuka. Yali amabanja kyokka ate kati avunaana kibiina kya National Unity Platform. Ebyoyo nga tubitadde ku mabbali ono avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Ani oyo ayogedde? Bigambo ki ebyogeddwa? Nze nno naawe wabula ekikulu kyenkoze kwe kusobola okuba nga ate mbikuleetera. Weewaawo awo nno tolina kubanga osubwa okuggyako okubanga video ogimpeera buwi like. Bw'okiwa like ojja kutambula etuuke ku research-nomu ali eyo yandyetaaze okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe ali eyo nga otulaba. Njagala okusaba muganda wange twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga. Subscribe to the channel Beyond the newsroom era nkujukiza nti tulina n'omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive weeguli nnyo nnyini ddala okulaba nga gukutuusaako ensonga zissemasonga. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli nze okuba nga mbikuweereza awo wennyini. Ate njagala tusooke mala okuwa video ya LOP Ssenyonyi Besekeezi nga ayogera ku nsonga zino. Naye ekiri mu Parliament ya Uganda kissa kinegula kitya? Kasooke nkwe Ssenyonyi tweyongereyo. We returned to court today regarding the matter against John Mary Ssebuufu. This is a politically motivated matter. Because there's been several adjournments. This is somebody that was abducted, spent nearly a month in communicado detention, then eventually charged, been held for a while. We have been at this, making the bail applications, and then they adjourn again and again. So we thought that today, finally, Ssebuufu will attain his freedom because there was nothing still impeding. Prosecution is literally conceding the sureties we have presented. They are substantial. That's why they are not objecting to them. Of course, they've thrown around some problematic conditions which they are asking court to consider depositing a land title. But because this is not a financial matter, normally things like land titles are asked for in matters that are very pecuniary, involving huge amounts of money and so on. So they'll ask for land titles and so on and so forth. But a matter like this one, inciting violence, which is normally used as a political charge, asking for a land title. But anyhow, what has bothered us the most is another lengthy adjournment, another 2 weeks, because we made this application a long while ago. We availed records of the sureties and all the other documents. John Mary Ssebuufu ono nno yakulembera akakiiko k'okulonda mu kibiina ki National Unity Platform. Olunaku olwaleero abadde akomezeddwawo mu kkooti. Wabula
omulamuzi ayongeddeyo n'abagamba ajja kukomawo oluvannyuma lwa weeks 2. Lop Johnson Besekezi ye nga looya we agamba nti yabadde bakoze n'empapula zibadde baleese zezo zennyini entuufu ezibadde zibakkirizisa okulaba nga omuntu gwabwe aweebwa bbeera okuba omusango ogumuvunaanwa ogw'okubeera nga akuma omuliro mu bantu oba inciting violence lusango so kiba tekyetaagisa kusaba muntu kyapa kya ttaka ku misango gufaanana bwe gutyo kubanga gino emisango gibateekebwako nga gisinziira ku nsonga za byabufuzi. This is a political case era bangi kummwe muzze mu biraba era nga mubimanyi. So ye nga munnamateeka Lop Johnson Besekezi bw'atyo nnyonnyodde. Ingeri Kaweesi ono bangi mwalabye ku videos ze naye bambi byewuunyisa ebibye mbuuza bitya sooka owulirize ku kavidiyo kano ng'afukamirira General Museveni. Wuliriza. Nsaba Mwami Museveni onyambe. Mwami Museveni kusaba onyambe. Basajja banziba. Abasajja banziba. Banziba. Nkusaba onyambe. Nunula ebyange. Amaanyi gonna ge mbadde nteeka mu National Unity Platform nja gateeka mu NRM. Nansana municipality ejja kuddira nga MP wa NRM n'abakulembeze ab'enjawulo. Kyo kyokka kye nsobola okukola. Ne bafuutu soja be nafoominga mu National Unity Platform ngenda bafoominga mu NRM. Abantu balabe ku bafuutu soja ba NRM. Era ofuke NRM komanda. Nfuke NRM komanda. Balabe komanda mu NRM. Omwami mu yakusa statement n'agamba nti NUP tesobola kwesigisa kaadi yayo ng'ekimenyi omutima gw'omu yabayabanga osobola okubeera ng'ogitunda. Kubanga bazze babirabako ku babaka abalala. They saw called Matthias Puga and so on. Oyo mama Miriam Matembe yali ku TV was it BBS nagamba oyo yatunda twamulaba. Kakati Kaweesi ono yabadde alina omulenzi bamitani MS Media. Matia, bamuyita Matia. Ng'agamba nti General Museveni yasobola amuyambe. When I was talking to one of those NUP close people, ainako bye yaŋŋambye wano. N'aŋŋamba oyo guy those nadde mubuuza ku nsonga ezo. N'aŋŋamba yaŋŋambye atya. Kampuliriza wano. Yali amabanja nga manya nasobola okugulirira abalonzi kati ne balonzi ne bamala ne bamulyako obusente mu kivala bapapala kati yagala Museveni amuddize obusente. Jackson asootingisa abantu. Yali amabanja nga manya nasobola okugulirira abalonzi kati ne balonzi ne bamala ne bamulyako obusente mu kivala bapapala kati yagala Museveni amuddize obusente. Yali amabanja n'alowooza inti esente zino nga bw'alidde amabanja bajjamuwa akalulu mu bungi. Kumbe abantu b'ennansana bo ku nkyukakyuka kwe batava ne balonda Zambali Blasio Mukasa. Ati amabanja ge yali essaawa eno mbuga muli mu bulago. That's why ali mu kukola ebyo byonna. Bukera ku makya n'ogamba nti bamulyako miliyoni simanya agamba mbu bamulyako miliyoni 7 plus. But webuuza miliyoni 7 mbu wali ogula tiketi wali ogenda kugigula were you assured nti bw'oweebwa tiketi ya NUP ogenda kuwangula bw'obanga gwe wali w'amaanyi kyekyali kikwasa ssente oziweeyo okubanga ogulirira tiketi y'ekibiina ki National Unity Platform. So abantu nga Kaweesi be bantu abazizza eggwanga emabega. Kaweesi nsibambi basaalirwa ne bannaabalala bano baani ono ono yagiwa essomero juuzi mwerabidde n'erinnya linvudde mu mutwe. Gwe wokerera ku makya n'ogamba nti bakola bwe bati newe sooka owuliriza eddiru ye bwe yali. Nali mu State House juuzi Latifu Ssebaggala ng'ajja ne bansi bambi president yabawa option 2 n'abagamba kuba baali baagala ssente buli omuze yasaasanya mu kalulu amabanja balina mangi biki baali baagala nina kutugenda empola baali baagala ssente buli omu bamuweezize ze yasaasanya kuba baagwa
ate feno batulaga kirala. President n'abagamba nti nze naliwo kati nkugamba. President n'abagamba muina option 2. Mugendeyo munoonye bannamu abaagwa nga bakaweesa. Mukole sako mbateremu ssente. Nze siwa muntu sekinno. Okitegedde? Option ey'okubiri n'abagamba nti atayagala kwenyigira mu sako ayingire NRM nja kulabo babwara disinfu newe muteeka. Era we baba yenkera waalwo nsibambi yayogera mu 2-3 ngeriwe batunge saati ye NRM. Yali ayogera eno ng'abagamba simanyi twagenze mu byabasibe bikinge ye saati eggwa. Mumulaba. Kakati ye naga nti ebya sako tajja kola ki? Kubigenda mukayingire ekibiino baba muwabwara disabeeraawo. Kuba president yaba option 2. Era nsibambi wamalo yingira mu NRM. Latifu Sebagala yatuza press conference ne banne naga nti fe president yatugamba kunganya bagwa. Nali nabyogera kodda nga bakavaayo naga yatugamba kunganya bagwa era tukyanoonya bannaffe tumale tuddeyo tusinkane president. Abala bagamba bajja kutaasa political prisoners. Abaliwa kikati nkugamba nze naliwo. Ati nze njaga tuyamba atulaba kituufu kati nze naliwo nze faaza nkubulira gwomukuba watalabikira ku kamera tugende mu maaso. Nze eri mbeerayo nze nali sigenze mu ebyo. Nze mbeera ne jjajja ne tubeera mu nsonga zaffe endala. Kati nze nkubulira kyaliwo kuba naliwo. Kalidi analowooza kiba. Sajja kano kalimba nnyo. Naye bowulira ensonga zaako azikoogera. Nze nno njagala kitwala mu kifaananyi ekigezi oba ekiwanvu. Nti bano abantu bajja mu byobufuzi okwesimbawo, si kuweereza, si kuyamba bannayuganda. Wabula bajja mu byobufuzi okusobola okulaba nga batuukiriza interests zaabwe ng'abantu ba ssekinnoomu. Not to serve Ugandans or their people or their voters, but rather they go into politics to satisfy themselves, to work on their interests, their individual interest, not the interests of their voters. Kubanga bw'okeera ku makya n'ogamba nti ovunama nti you lost a lot of money mu campaigns and so on mu kalulu. Era igwe ovunamye toyawukanakoko noono omusajja bamuyitaani Jimmy owa side zaawa ziti njeru. Wali awo yayingira PLU oba zitiani ye Kakembo Jimmy, something like that. Waki Kakembo oyo temwawukana. Kwa ebisitole bwe byajja nti natunda maka gaffe ga kika bikoze bitya ate ne bikola bitya n'amaliriza nga ayingidde PLU. How sure are we that singa baba wa tiketi ya NUP temwandiyingidde nayo NRM oba temwandigitunze? Ye ku zino ensimbi ze bagabaze miliyoni 10 mmeka wandisobodde otya gwe obutazikwata nga gw'omu ayogera ebikikinike ebifaananako bwe biti. Musajja mukulu akyatabuse lumu. Lumu agamba nti ye ne banne baagala etteeka erironda leader of opposition mu parliament okubanga baliyisa mu kadde kano. Ebintu bino bizze bibaawo and right now yeyogerera uliriza. Waka parliament abali ku opposition bokka baba balonda kyali kyabali abatalowooza maamu kyali kyabali nga beetaaga ate okuyambwako okulowooza ennyo nengezaako bayamba obwongo nga tebalina kati ngenda bayambira wano kitoleramu ba independence. Independence tebaalimu ebaalimu abali ku opposition though etteeka wano ligamba nti ba independence bali ku sayidi ey'oludda oluvuganya. Ne waliwo ba independence abamaze dda okukola endagaano n'ebibiina ebirala. Kati abamaze okukola endagaano n'ebibiina biri, abamaze okukola endagaano ne NRM for example, abo bakutegeezezza bwe tebali n'eno. Kati abo muba mubanoonyaako ki? So abalina obwongo obulowooza ng'obwange ndowooza ekyo bajja kiwagira era mmanyi bakirindiridde. Ne bwe mutalabangako nti bajja kiwagira mujja balabira wano nga basanyufu babuukabuuka nga tte. Ebyo bigambo bya
musajja mukulu amanyikiddwa nga Lumu Richard yagamba ayagala kubanga ayise etteeka ery'okulonda leader of opposition mu Parliament. Anyway, kano mukagirewo ddala lumu kaakano. Omuntu abribing okufuna ticket oba okufuuka MP bw'onoomuleeta eno mu Parliament talina kyatagenda kutwala waddiiru kati ekyo batte kitufundikiriza ku kintu kimu nti bino byonna bye twogera ebyo bani abye kati simanyi tebajja kubba oba akola atya biviira ddala eyo kati mu maka g'abantu wansi ne bijjanga byambuka abaana bakuze balaba obubbi obuteeketeeke ne balabira ddala nga n'ekitaabwe mubbi wa bbaluwa nalaba omwana wa mukwano gwange ne mubuuza nali nina kye nimubuuza nanga nti gwe n'osaagira awo daddi oyo muyaaye wuliriza kano ewaffe nze taata wange akantu kano kannyumidde nnyo gwe n'oli awo taata wange muyaaye abo nno be bakulembeze be tulina ensangi zino nti bw'oba okaaba mukadde nga kano y'omulonzi akole ki oba addemu ki bannakampala nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakaaba olw'okuwagaliko ebigambo byayogedde wano bamenye owino hamu agenda teekawo mu bizimbe bye wuliriza. Hamisi Kigundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno biliyoni lipooti yiino biliyoni 23 akedizi mwende zali affected n'okutuusa olwaleero biliyoni 23 akedizi mwenda abaafiirwa 451 n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga n'okutuusa olwaleero anayagala kopi eno gifuna n'eyo peegi eraga samari tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja gavumenti okusasula sente zino kuba mwami Museveni yeyama nti obumbi 23 bagenda busasula tubanja basasula abasuubuzi naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno okumalawo embeera ya impunity obwa nantagambwako Hamisi Kigundu yabasasula ng'omuntu zireme kuba sente wa musoro zina Hamisi Kigundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo n'agamba kati Hamisi Kigundu bamulagidde simanye emyala agigaziye simanye akyuse bino amazzi ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba kati yamaliriza n'ensimbi yatandise dde okunoga asoloza renti amataba era gakyeyongera bweyongeza ekitegeeza nti buli nkuba lweneetonya omusuubuzi agenda kubonaabonaawo. Tetuyinza kubeera mu mbeera yasenga vudde mu ngazeemu tulina ogiteekako ekkomo tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Hamisi Kigundu tubulwanyisiza atutte ekisaawe atutte omwala atutte ekisaawe Nakivubo stadium atutte omwala Nakivubo ekazi 72 atutte Jugula kati alumbye owina amukubye ku ttaka agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu abafe anamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194 square kilometer za Kampala ziri 194 tunagenda okukya Lumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Hamisi Kigundu tutuyinza kukkiriza mbeera eyo oba wendi wano oba siriiwo nsigadde ndi stakeholder mu kibuga era olutalo lukyagenda mu maaso. Ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati chapter mpya kyofa togabye celebrating namyalo celebrating balamu celebrating Hamisi Kigundu celebrating Bosco Muwonge celebrating waliwo n'abaali ente 10 musaaga oba ino office njirimu oba sigirimu nze ndi stakeholder mukulu mu kibuga Kampala. So Hamisi Kigundu tugamba nti ayina okusasula era wano wengambira nga nsaba n'obwetoowaze saali yagadde bampalalire
ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange right honorable leader of opposition Joel Senyonyi. Kisooka teeka speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho akaatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyerezaako bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole honorable leader of opposition. Ekyokubiri yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu Owino kyekiri Nakivubo kyekiri Ludda bonna kusaba bayite tutuule kale obanze siriyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Oli ajja kubuuza nti bwe banayogera kyene kibawo sigamba nti boogere bwogezi wabeerewo action. In fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno wakiri omuntu alabikireko naye kati bwolabikirako mu kamera bagamba Miss Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati si byakuwa magezi saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Miss Kigundu. Oli mumenyi w'amateeka tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi. Sajja mukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago ye aviddeyo Nagagga City Tycoon Miss Kigundu oba Ham Enterprises ono nno yefuddemu kuko akokota buli kamu mu kibuga Kampala buli kataka kafudde kake bwe batyo balumbye Owino ne bamenya ebizimbe munnange bateekewo arcades ezaabwe bwe bazimba mwala kyokka Kampala ekyagenda masito kubanga ejjula amazzi ebyo nno byeraliikiriza abasuubuzi bangi. Wuliriza omuntu ali emabega w'ekintu ekyo ye hamu yali emabega w'ekintu ekyo olw'okulaba nti asendawo Owino azimbewo ye byayagala. Ekintu nze kyenvumirira ekisooka kya byonna abantu babagobye ku makubo ne bayingira obutale ate n'obutale abalumbyeyo naye atandise okusenyula obutale kati olw'omunaku alagewa. Ekirala kyembuuza nti omuntu bw'aba asobola okutuuka okukwata akatale ka gavumenti n'akamenya anaali seefu mu ggwanga lino. Tunoonya omuntu ali seefu yaani ezo ze gaini ze batugamba ze baprotectinga. Omuntu wa wansi ali mu kubonaabona omuntu wa wansi ali mu kukaaba. Hamu ayina abanene bayina mu gavumenti abamuwa amaanyi ne executive director nze kennyini kamwa koogera nze namukubidde essimu nemuweereza ebifaananyi naye omusikazi yatuuse wali yatuusewo kumpi ssaawa nga 5-6 ne security nemumma obukuumi okutuusa musikazi watu we yakubye amasimu okutuusa bamuwadde obukuumi era ku rawundi yavuddewo kumpi ssaawa 10 ez'ekiro naye ng'abayayi bali mu kubba bintu by'abantu ng'abayayi bali mu kunyaga emali y'abantu abantu bootagambye nawulidde awa excuse mu bantu be yayina abantu byayise n'abawa miliyoni 3. Tewali muntu ayina obuyinza okutunda ekintu kya gavumenti kali akatale sika bwannannyini ka gavumenti. Ffe ng'abaakalwanira ne kadda mu gavumenti nze nganze kushaba nyine mpuliro ennaku nti gavumenti yennyini tefuddeeyo okuprotectinga the gains zeetugamba wabula evuddeyo okudestroyinga gains zaayo. Akakatale ke kakyasinze mu East Africa akatale Owino naye ne mukaleka hamu akatwale. Nalabyeko jjajjaffe jjajja Narweyiso yali ku radio emu n'agamba mbu hamu akoze bulungi nze ng'azimba omwala ne hamu tumwongere ebirala. Kati essaawa zino Owino agitwala n'essomero Nakivubo settlement nalyo alitwala. The gains that you're protecting right now. I told you people that just wait after elections things will turn around. Kana akazigo ke badde babasiiga kabaddewo nga just tetunnalonda kati ke twamaze olonda. We're going to see the true colors of the NRM government. And you people, you'll experience it. And it's going to be worse than what you expected. Kyagulanyi yagamba, Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba buli omu
wakukirozaako. Kati ab'Owino bakaaba, ab'Nakivubo bakaaba, adde ku muwala bakaaba. Kaakati essawa y'olwaleero buli omu waali agumye munne. Amazzi bwe gajja nga gatwala emmaali. Wuliriza baabano bo bakaaba amazzi bade. Mama Nabbanja totuyambye ne ssente y'omunaku nayo oyagala ogitwale. Oli muzadde nga naffe bwe tuzadde. Abaana baffe tebasoma, abaana baffe babagobye, tuli bannamwandu, tuli basiteepu maatha. Mwagala mulabe nga tutondoka tugwe. Your Excellency, vayo tuyambe. Tuli banaku, tuli bakozi abekolera, tuli bakazi abakozi. Naye tatuyambiddwa. Your Excellency, vayo tuyambe. Tuyambe. Emali ewaddewo, emali ewaddewo, emali ewaddewo. Bakayonza mulaba bye tubaka ngafa abakulembeze. Tunakulembera biki? Tugenda kulembera ki? Tugenda kulembera ki? Abantu batubuuza n'abakyala tusaako ki? Kati nangirira nga 23 tugenda kwekunga mwenna, nkuba emiranga mwenna, nkuba emiranga mwenna, tugenda kwekalakaasa. Ngabana Uganda bonna tibechanze ngabno bino mbube chanze mulikola mutye nga nabo mbube dimye tiabakulembeze baffe timulikola mutye nga be mukulembera nti becyayi ngabye mwabasubiza nabyo temubikoze. Thank you for protecting the gains. Ebere no singa ali erondo bamu abamu twandigitubye nekyalirako bagains protectors. Nzedde ne BTN Media Beyond the Newsroom gwe mkutu kwoli anzikiriza nkwagalize byonjagaliza tusekane nga grade ne akiriza. BTN Media Beyond the Newsroom, your one station the channel for everything that you could like to know. Beyond the Newsroom. Bye-bye. Let's meet into another story. I salute you and I sign out. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.